n'atandika okuyigirizibwa n'ekigambo n'amasakramentu amalala abikolera mu ekereziya. Kati nga obudde bwatuuse Mukama okutuggyako, kisaanidde nga tumusiibula era tumusiibulire mu ekereziya twamwaniriza nga afuna batiisimu ye. Abadde naffe mu ekereziya mu kibiina ekyabakkiriza ne mu kaseera kano akasembayo tetuyinza kumwegaana era tusigala nga tuli wamu naye mu mwoyo. Namba ekyemisa tugenda okutandika mu batiisimu yayiwako amazzi ag'abatiisimu era ke kamukuumye batiisimu eyo gyatambulidemu. Awo nno nga tumwaniriza mu ekereziya eno nnyumba y'Omukama, twongera okumusaako amazzi gali ag'abatiisimu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Yes.
bakkiriza ng'ofa tukuyinza kwawo era tukuyinza kujjawo mukwano na kwagalana etumeza awamu ng'abooluganda mu bulamu bwaffe bwonna. Twesiga nti bulijjo Katonda yeerabira birungi bye tuba tukoze era asonyiwa ebibi byaffe. Mwegayirire nga tuwanjagira Katonda atwale omuweereza ono Humphrey amutuuse ewuwe. Ayi Katonda, ekitiibwa ky'abakkiriza era obulamu bw'abatuukirivu yatununula olw'okufuna okutuukira ku omwana we twegayiridde omuweereza ono Humphrey nga bwe yakkiriza mu kutuukira kw'abafu musaasire omusonyiwe era omusaanyize okugabana ku ssanyu eryo mu kifo ky'okwesiima twatutegekera. Tukusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Asabira obuvunaanyizibwa bwe n'Eklezia. Catherine Sekinobe Buyinja Butole Fomba asaba misa ng'asabira mutabani we Humphrey Mayanja Omukama muwe ekyumiro eky'emirembe era Omukama abakumye, Omukama akusaasire ebyamusobako. Alozias Matobujoy w'Ensambya Sentebale Kugende yeebaza olw'obulamu bwa muto we Humphrey asabira omwoyo gwe Omukama amulamuze ekisa. Ayi Mukama muwe ekimuli ekitaggwaawo. Ayi Mukama muwe ekimuli ekitaggwaawo. Ayi Mukama mwekitano Humphrey muwe ekimuli ekitaggwaawo. Neetondera Katonda muyinza wa buli kantu. Nammwe baganda bange nnyo kulowooza, mukwogera, mukola, mutakola, munsinze, munsingirira
Humphrey Mayanja, muwe okugabana kukwangula kwoyo okwewunizibwa olw'okuzukira kwe, tusaba nga tujja mu Kristo Mukama waffe, omwana wangala n'alamulanga buli kyonna mwatuukirivu emirembe n'emirembe. Essomo erisooka munoonye emibiri mu ggulu awali Kristo. Etusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Kolose. Omutwe ogusooka kuva kanyiriri akasooka mpaka kookuna. Abooluganda, oba mwazuukira ne Kristo, mufe ku byawaggulu eyo Kristo gy'ali ng'atudde ku gwa ddyo ogwa Katonda. Ebyawaggulu bibye bibawoomera, naye si bya ku nsi. Ndaba muli bafu, obulamu bwammwe abafiira mu Mukama. Brethren, all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into his death. We were buried before him by baptism into death, so that as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in the newness of life. For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. We know that our former man was crucified with him, so that the sinful body might be destroyed, and we might no longer be enslaved to sin. For he who has died is free from sin. But if we have died with Christ, we believe that we shall also live with him. For we know that Christ, being raised from the dead, will never die again. Death no longer has dominion over him. The death he died to sin once for all, but the life he lives to God. So you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. The word of the Lord. As we have to pray for the family, and as we continue to condole them for the loss of their son, the family of Mr. Gerald Mayanja and the mama and the entire family and friends. And it is for purpose of prayer that we have come all the way from wherever we have